Mu nnaku ntono eziyise Mama Shrem yambuuza ekibuuzo wano nti naye gwe Museveni omulaba otya, nti oyinza kumunnyonnyola otya, ebigambo ki by'oyinza okukozesa ng'onnyonnyola Museveni oba regimu ya Museveni. Nange ne muddamu nti tosobola kunnyonnyola regimu ya Museveni nga tonnannyonnyola Museveni, kuba Museveni yavaako regimu ye okubeera nga bw'eri. Era ansa gye namuwa teyali nnyangu nnyo, naye nagenda okukitunuulamu okikubamu ttooki yanzijira mu bwongo. Namuddamu bwe nti Museveni nze mulaba ng'ekibumbe ababbi kye bakkiririzaamu. Nambuuza lwaki, ne mmugamba olw'ensonga nti takyalina buyinza. Y'ensonga lwaki buli munene mu NRM oba mu regimu yeeno akola kyayagala, akola nga bw'alabye. Kwegamba buli munene asharinga portion ku mateeka, buli munene ye mateeka. Obwannantagambwako kyovula olaba nga bususse buli wamu. Aba maintenance palace balina solar systems zonna gwe zibaali badde weetaaga, balina ebyamazzi byonna, balina ebyamasannyalaze byonna, balina water heaters ez'omubinaabiro. Zino zinywa amasannyalaze no mangi naye zikozesa solar ze balina n'owoona ekizibu ekyo. Balina security lights zejjako zokka zeeteekako zokka, obudde kasabuziba nga zeeteekako, kasabukya nga zejjako. Kati gw'atabeera waka awo munnange oba olidde oba ofunye ekintu ekigenda okukutaasa obutabeera mu kizikize nti ennyumba tewabeera bantu. Kati balina CCTV cameras ate era still esobola okuyambako okubeera nga zikuuma security ewaka. Balina water pumps zikozesa solar, byonna bikozesa solar bino byenjogerako beba maintenance palace. Juzi nali njogera nabo ne bangamba nti balina gye ba-installinga kuba nalaba site ne bagamba kati zino mugenda teekawo panels mmeka. Bangamba nti wagendawo panels 300 bagenda kuloadinga kyalo kiramba. Ne ngamba Mukama Katonda kiki kino? Naye naawe owakatono naye bayagala kwakisa ttala limu. Aba maintenance palace balina solar systems kugambye ezitalina alina. Kakati ate Hillside View Apartments, zino apartments nnungi nnyo era njoyote bulungi, zisangibwa Janyi ku Kyaki Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda Kitendeka Jansi awo oyita n'obuuza Janyi ku Kyaki gy'ogenda okusanga Hillside View Apartments. Transport naddala nga wova wako airport wabwereere bajja kunona ate nga ne wifi weeri. Environment nnungi nnyo, parking nnungi nnyo, wabweru waliwo ne tenti osobola n'esigirize z'osobola okwokyezako enkoko awo n'emikwano gyo weeziri. Osobola otuulako wali wabweru so si woopangisiza wokka nti wembeera, sobola okugendako eri mu compound n'oyokya ku nkoko. Okitegeera beba Hillside View Apartments. Okay, tuddeeko General Museveni. Nze mulabira mu kifaananyi ki General Museveni? Mu kumunnyonnyola okukitegeera twatwala akadde nga tunyumyamu ne mugamba nti Museveni waali nti ekisooka ebizibu bya Uganda oyinza okugamba kwe bitandikira, naye ate kati waali nti ekyo kye yateekawo oba kye yeekuumiramu oba kye yatukuumiramu okumala ebbanga kyazaala emirandira. Kyazaala emirandira. Kati emirandira egyo bye bizibu bya Uganda byeyolekedde era byetuubagiddemu akaseera kano. Bino bigambo byange era nga mbinnyonnyola Mama Shrem. Kaakati Museveni nga bwe nkutegeezezza nti kye kizibu kya Uganda, naye ate n'azaala emirandira mu kizibu ekyo ekyali ekimu, kati ne bifuuka ebizibu ebiyitirivu ennyo. Nti gwe olaba abaana nga bakubwa emiggo oba abaludde oluvuganya nga bakubwa emiggo, gwe olaba nga buli munene waali, olaba abasirikale abanene nga boogera ku TV oba ku radio stations oba nga balikodinga obutambi nga bakakasa nti
obuyinza tebusobola kuva mu ngalo. Waliwo omu yalikodinga katebulika nti entebe eyo Museveni gyatuddemu mbu Bobi Wine agenda agituulemu atya mu njogera efaanaganako bwetu. N'abalala bangi bazze bakola obutabi bufaanaganako bwe butyo era nga boogera mu njogera efaanaganako bwetu nga bakukakasa nti kikafuuwe obuyinza okukyuka. Kakati gwe olaba embeera eriwo, olaba amaanyi amagye gateekamu amaanyi mayitirivu n'abantu abanene ssekinnoomu abo Museveni be yagenda awa obuyinza okwetooloola eggwanga, bonna bakola obutaweera kwegamba gwe kitwalenga bw'onoolabanga oba akamyu kazadde obwana bungi ne bwonna bulina okuyonka. Mu kaseera ak'okuyonka akamyu kasima ekinnya ne kazaalireyo munda. Kati bwe kafuluma bwe kaba kazadde nga kazadde kokka nga bwe kalina okuzaala, kasima ekinnya ne kayingireyo munda ne kazaala obwana. Kati kafulumayo ne kakwata ettaka ne kabikkawo. Bwe katuuka okuddamu okwagala okuyonsa nkaddamu kasima nga kayingira nga kabuyonsa nga kakomawo nga kabikkawo. Kati bwe butuuka okufuluma bweru kalekawo akatuli katono ne bufuluma bweru okuva mu kituli ekyo. Kaakati Museveni muganda wange yasima ekituli kye, kati n'agenda n'azaalireyo obwana bwe n'abusaasaanya eggwanga lyonna. Kati bonna bali awo mu sisitimu bafunamu abongezza emisaala. Juzi nakugamba nti ba RDC asuubira okukubisaamu omusaala gwabwe emirundi 4 ne badepute baabwe n'abalala bonna. Kati bonna bakola butaweera, gw'olaba bakuba abaana okubafiirako. Mwalabe wano Bobi Wine ng'agenda nakawa omwana gwe bakubye omugogona ne babuyuza. Mwalaba Kibooko juuze eggulu. Kibooko kwegamba mu nkuba gye bakubamu aba opposition n'okutuuka bakubamu amasasi ng'eyiganga okuttamu abamu. Kikulaga bulazi nti Museveni kizibu kya Uganda, naye ate Museveni yatuzaalira ebizibu biyitirivu nnyo. Era Museveni kiyinza okuba nga ebizibu bye yazaala biyinza okuba kati nga bya bulabe nnyo n'okusinga ye, kubanga singa Museveni ageza n'afiira wano ebizibu bye yazaala bigenda tufuukira ekizibu. Yazaala ekizibu ate kennyini n'atraininga ekizibu kye yazaala okumuwoolera ye mutabani we Muhoozi. Kati naye n'afuuka ekizibu ng'ali eyo mu silent cover. Byakola kati essaawa eno gw'olaba erinnya lirwawo okwogerwako kubanga naye tayogera mugezi nti ebigambo bye bitono tayogera. Kati asirise yeefuula ng'atamanyi kigenda mu maaso, kumbe yalagira yali wali yanyiga amapeesa. Naye njagala okubabuulira nti Museveni nze mulabanga ekibumbe kubanga takyalinawo nnyo kwegamba kusalawo kw'amaanyi kuli awo nti ye ali awo ali nti kati bamukkiririzaamu kubanga bamanyi Museveni ye yekka asobola okubakumaakuma. Ate nabo bennyini bakimanyi nti Museveni bw'avaawo bagenda kweyuzaayuza y'ensonga lwaki kiraba baagala bamukuumira awo nga yali mu ntebe, kubanga kwegamba bamukkiririzaamu, balina loyalty eyo, balina okumukkiririzaamu kwe bamukkiririzaamu mu ngeri y'okumuyita muzeeyi nga boolaba ekibumbe nga bonoga nti abayindi balina ekibumbe kyabwe kye bakkiririzaamu kibuda. Era nga bwe kinaavaawo ekibumbe ekyo ebizibu byabwe bigenda kutusaasaaniramu, kuba kati essaawa eno tuli mu kubonaabona na bizibu ebyo Kibooko ze tufuna n'okubonaabona kwonna kwe tufuna, okubba ettaka kwe tufuna, enguudo zonna z'olaba embi, amasomero amabi. Emirandira gya Museveni egyo gye yazaala gye gibba ssente z'eggwanga, ssente z'omuwi w'omusolo. Eggwanga lirema okufuna obuweereza mu butuufu bwabwo ne lirema okubeera nga lifuna obuweereza obwo. Kakati ensonga gye ngezaako okunnyonnyola nti kyabadde kibuuzo kyambuuzibwa juuzi nti naye gwe Museveni omulaba otya, gwe oyinza kumunnyonnyola otya? Nze Museveni mulaba ng'ekibumbe ababbi kye bakkiririzaamu, takyalina buyinza. Y'ensonga lwaki buli munene yenna mu gavumenti akola nga bw'asanze, wabula ye Museveni kyafa kiri kimu olw'omululu gwe, naye ayagala kubeera awo mu ntebe bw'atyo. Kambiiriwo ngeri ya Moses ali bwe bityo. Naye nga nabano bennyini bakimanyi
nti Museveni bw'avaawo emirandira kwe gyekutte kitegeeza nabo bagenda kusigguukulukukayo, wabula bagenda kweyuzaayuza ekisooka, bagenda kulwanira obuyinza ate nga Muhoozi talinaayo capacity, kubanga bino byalimu yeerimba nti asobola okukuuma obuyinza. Tekisoboka. Muhoozi akimanyi bulungi, taata we yakimanyi, Muhoozi takimanyi kuba yali mu byakwejubisa byabano bagundi be bamujubisa baani babbalamu bamujubisa standby generator. Era naye ng'ekituufu kiri nti ne kitaawe akimanyi nti oyo talinaawo military science. Ekisooka nga ye bwagamba nti Uganda enafugibwa magye, eyo mu military science tamulina ne Uncle we Salimu Sala akimanyi yakyogera. Kakati Museveni ebizibu bye yatuzaalira eby'abantu be abakola obutaweera okulaba nga tava mu ntebe kubanga yasobola okubakuumira awamu, bo basobola okubeera nga balinga obumi buli obuyonka, batandika okutuyonka okutukaliza. Awo yatutta. Njagala okubabuulira era tulina okulwana okulaba nga twejjako enkweze ng'ezo, tulina okulaba nga twejjako abanyuunyuusa abo, kubanga bangi nnyo okwetooloola eggwanga, bangi nnyo, lwakuba nti nno baludda lumu ba DNM. Kati bano abalala ababalimu ababatambuliramu bwe batyo nabo ne bafuuka ekizibu, naye amaanyi okusinga bo bagajja ku bali nga bonoga nti kati abakulira okulonda obukiiko bw'okulonda mu buli district nti bonna amannya gonna ga side emu. Okitegeera abo bali awo. Kati ne babaako nabana abalala ababatambuliramu bakasolo nabbanja n'abaani abo bonna babbalamu abo bonna n'abalala wano mu Buganda bampuuga baani bwegamba mu ngeri y'okubuzaabuza bonna bammawo obo bonna bumyu buli obuto obuyonka kali akamya kakulu Museveni, nga Museveni ye kennyini bw'atyo alembese eggwanga lyonna lyonna alembese liyiwa mu ye na famire ye. Kati buli omumi buli kuli buyonka, ffe tuli eno tubonaabona ne buli kimu. Ze Museveni bwentu bwe mulaba, era ekizibu ekyo nti abantu abo Museveni bakuliyeetinze abo be basinze okutuleetera ebizibu n'okutukijjanya okutuliisa akakanja. Abantu ba Museveni abo bamukkiririzaamu kubanga ekisooka batemu balungi, babbi balungi, ate nga nyinza okugamba nti basiru kubanga Mukama Katonda bw'aba anaakutwala asooka kujjako magezi. Kati be bakola byonna biraba bya kigwagwa bya kisiru, kuba tosobola kukuba muntu n'omukuba n'omuyuza omugongo n'okola otya n'olagira abantu bakuba abantu amasasi. Tekisobokera ddala. Era ekyo omuntu akikola yenna muntu abalaba buli talina magezi kuba akuba abantu banne, ate mu bantu banne mwagenda okudda kuba togenda kuddukira mu nte, ogenda kuddukira eno mu bantu gy'olina okuddukira, kubanga ne bw'oba olina ente ogenda zitunda mu bantu n'amatojja gatunda mu bantu. Okitegeera nti abantu kyekikulu, bantu banno. Naye kati mmwe bwe mwetwala okuba nti mmwe bantu mwekka, abatono abo olwedde bamaze dde okwejjayo, era nsuubira okuba nti bo beekubye dde omusomaali mu mutwe, era ebintu bigenda kubabeerera bibi nnyo kubanga omuntu wammwe oli bw'anaamala okunogoka, ono aliwo makkati ne famire ye yamulema okugatta omutabani, yentegeeza famire yamulema okugatta, era obalaba tebali ku peegi y'emu, n'abako n'abaki famire kigeze emulemye oyo, ate ye agenda kubeera mu binnyo gye muli, emmundu agenda zibatunuuliza. Kati nammwe ate muzibatunuuliza. Tujja kuba tulaba olutalo wakati wammwe, wabula nti ekigenda okuba ekibi singa kibaawo kwe kuba nti wagenda kubaawo okutabanguka. Mugamba otabangula eggwanga nti abaludde oluvuganya Nuupu baagala tabangula ggwanga, naye mmwe mugenda okubako tabangula eggwanga lino. Ebyo tujja kubyongerako
naye nga kyenjagadde okutegeeza nti nze Museveni mulaba ng'ekibumbe ababbi kye bakozesa oba kye bakkiririzaamu kye bakozesa okutuukiriza ebyabwe omunyago gwabwe tuvula nga n'omulama guli protect your gains our gains your gains sife tuba tugaininze ekife kati takyalina makulu takyalina buyinza era tukimanyi bulungi nnyo Muhoozi yafuga kati Muhoozi amagezi agajja mu babbalamu n'abalala yensonga lwaki buli munene yenna mu gavumenti constitution kwetandikira amateeka gatandikira awo ne poliisi olaba etandika okubeera nga amateeka egaggira bweti wano bwe yabaka majuzi etteeka ly'okulonda ye kennyini ye lyamulema bamugamba nti ssebo etteeka litegeeza nti abantu mita 2 nga bamaze okulonda balinde balabe ebivudde mu kalulu naye yakuga nti etteeka litegeeza mudde ewammwe ndowooza okiraba kale munnange ngera bwe tukimanyi nti nno etteeka lya SFC liri nti next to none kitegeeza nti obwannakyemalira obwannantagambwako impunity etandikira eyo muganda wange naye nga Gen. Museveni nze bwente bwe mulaba gw'omulaba otya kale kati gw'omulaba otya katugambe nze mulaba mu ngeri ya kifuula nnenge gw'omulaba otya tusinkane teeka mu comment section gw'omulaba nga ki Mukama Katonda akuume